Ekyokubiri bano bannamawulire these ones ababadde bakolako these ones bola abadde tebannakitegeera nti ejja kugwa mumwogera ngazi mumwogera nga tosobola kubanga tosobola kubanga oli inginiya notamanya nti bwaleko inginiya afiirako kyezimbe Chifa yakavaawo. Chigwa inginiya badde yakavaawo. Yaba amazo kikola ki? Obadde mu motoka. Kaladize bwe nalaba Kasuku ng'akoze YouTube. Bata okolo alternative ku mulimo. Ruth n'akola. Bonna ye ngamba Rusi. Ani amugambye? Ani amugambye? Era ngeri mukalumu kebenyizemu. Olaba bajja So, sagala mu kirose kino babadde tebakimanyi. Tesawa yonna ekola kye. Nomuli abagati babadde waka. Kaliye kayima yakola kola nviiri. Simanyi. Kati eri abatalengerera wala. Abo betulina okukola ki? Osabira. Okusaasira. Bategeera nti ekintu kijja. Omanyi Nuwa yali azimba eryato. Kobo bali amatabata galiyo. Aweza tugenda kola discussion eyambe gwanga. Nedda. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituuse e Kampala nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA okukyusa namba plate z'emmotoka okuva mu ya blue oba red okudda mu namba plate za bulijjo transfer z'emmotoka oba okukyusa logbook car import and export duty computation byonna babikolako basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi baniriza mugamba mutya olunaku olwaleero it's a Friday nakuzome ziri 15 omwezi ogwa December tubibaza okubanga ate mutwegasseeko yet another time te kupano kuno tulina ba sponsors bangi nnyo nga bobalaba okubambi mugende mubere nga mukola ki mubawagira basobole okubira nga ate ensonga etamba bano mboke tusoke tubajjeko obaleka tetusobola omayinze naye ndowooza yange eriemu tetusobola kakati akantu kano bakalaba ne kanywa mbokalinga nanyini kampani agagawala omanyi nti Junior anwa akantu kano manyi ekitegeeza do you know what it means kati ensonga yokka n'okubeera obubeezi wano nti brand 3 zitudde wano twega kakyako kanwa bayinza obutafuna actual business kaseera ako ne publicity nti singa otu analowooza ku kyokunwa abakikola ate n'ekirala oyina ono ng'ayina gy'ava ng'ono talina gy'avudde katona asikirize lwapande obuzibu bwabwe kali wala Junior nga alabikiddeko mu kamera kati ngenda ku example gundi alina Nkwacho festival alien skin alabiddwako mu video ezisukka mu ku 2 ng'anywa ekintu ekyo ate ng'anywa kiwanu liita era ivo ezessaawa ennyanja muteeke mu ssente obotegeera nawenze wala balobingira amakampani badda nnyo mu oluzungu lungi nnyo olwo nomukyali ku TikTok anywa kilabu oyo simumanyi muleke so otegera amensonga yange ne baddeyo mu luzungu bikoze bitayisaawo ebintu ati abantu obutamumanya baagala business ebasanze mu office annedde naye kibuuzo akati nze nange neegomba kiguleko kiwanu liita nkyaza abantu nga bakinywa watwala kakala mutwala muzeyi magala bonna n'abagulira kiki kakati bw'omulaba ng'ayina concert mwesooke omwe ku ssente actually abagenda okukola referrals tobamanyi muwendo wama bamazi nasoko oba ntegeera so tusaba amakampani agali eyo tetwagala tubeena mutima mubi nnyo ntuuke n'okwagala okujjako ebipapula byunganzize wano kubeera sina kyama kigenda kukola kugattako naye mwe abatuddeyo mu bw'ofiisi eyo bw'olaba omuntu ng'akoze ekintu osanze Junior ku TikTok video eri 3 akutta akachupako mukubireko essimu omugala kati nina mukama wange wa Platinum Golden Spa eri awo Buziga era yakola ne Arapex
kati ntula mu show ya Jackster nkola bulungi mention because nze growth nali mumanyi nali nsibiko ku tiles kati njikuba bulungi ankubire simanga maddeno mudino yeyita na marketing manager nze bampita gundi ndi marketing manager wa Arapex bambi webale nkuteredeko emitwalo 10 webale kola bulungi mention yaffe ezo sente yalinganga mpadde akakadi koko nali sizisuubira nakola nze nakola kyange junior ne omuwe emitwalo 10 olwokunywa gundi oyo ngali ngolinga amwebaza comment ono no ne point yango kitegedde nti faba tugitegedde appreciation nti junior webale which is not common in Africa Saimo ate kati era tukizizeeko ne ku side yaffe ba artist abali baba creative baba abantu abali mulayi tuina naffe okubako bye understanding okitegeera ku tiimu zaffe kubeereka abantu abasobola pitchinga business kubanga bw'olinda nnyo oyinza obutafuna kyokola kikyogwana abantu abo ebiseera ebisinga abantu tukimanyi abantu abasinga babeera mu makonfisi ali incompetent ng'ali lazy tagenda kunoonya okitegeera kati naffe ku sayidi yaffe sinsi nti ebintu bye tukola twagala bifunamu oyina numbers amaanyi go gapimye kampani eno osobola ogikola ki ogitapinga into nekuwa kubanga tutegedde abaddugavu okusiima kizibu tutandikidde olaba wano n'okusasula obusasuzi omuntu akoledde omuntu kizibu Spice Diana ya brand ambassador wa Star Times chika naye bagita makula chika tagline ekirungo kikola ki webaleeta ekirungo ekiwuli ba Spice ogiwulira ne banoonyani Spice Diana nti waliyo omuntu nga atuukira kwekyo kyokola ki kyoyagala bibadde tageryange bali tutandise nno bwe tutyo nesoza ntutandikidde wabiri tutambye ogamba otya bagamba batya abakyala banji nyowe bati sirina enina ne kali yabadde ogamba otya nekigaana bukubye ku muti Uncle Junior mwana awona tulose ku byabakyala ananagidde sema buuza ku bantu second asatu abali ku ebisose kabikulemere abali ku Saimo official tutandise okuddamu okubalabako Frank Ntambige manya katusubire tugenda kuba ne show eyokuteesa okulungi Junior wiki yange yero lwa Friday wiki yange badde nnungi so far so good naye era mu week eno sebo mwe mwarabikidde akatambi for the first time njagala okwebaza ku UPDF waliwo akatambi akadde kasaasaana nga abasirikale basibye omuntu entandaalo bamukuba emiggo egimutta actually kyabadde alleged nti waliwo piki eyabuze ku kyalo kati bo mu ntegeera yaabwe entono abasirikale ayinza obutaba ntegeera naye kyebasobola otegeera ne bakwatayo gwe bakuttawo ne bamukaliga emiggo naye nga musajja atwaga bannange leero sinze yakoze eki sinze yabbye kale UPDF yasitukiddemu era ne bakwatibwa ne bavunaanibwa era ebikola ebyeffujjo eri abakuumaddembe kwatubyogera nnyo ng'abantu ffe abayikiriza abasirikale ne wiiki eno kyensinze okulaba naddala nga tukyali mu muyaga gw'eddembe ly'obuntu n'amagye ago ati gakyali professional obuwagukako buwaguka naye gaali gakyagezezza professionalism egenze efa emotional intelligence ekyababulamu kisegeera empisa waliwo ebintu byolabanga amagye genyigira mu bubbi bw'ettaka wabawo abatumye wabeerawo abakoze eki naye bo be batuma nabo bavunaanibwa omanyi entegera empisa z'abamagye tuzigeraageranya tutya mu interaction zaabwe naffe abantu ba bulijjo mu biseera byaffe ebyeddembe babadde tebannakola bubi kubanga incident ezimu ziyinza okuba ziyapeninga kale kasama gye gavuddeyo twebaza kyekifaananyi ekisingira ddala obunene kasirye muli mutya mwenna abalabi ba Saimo official mwebale kulaba mwebale na kusiima bintu bye tukola comment tuba tuziraba wabula kati nnyo ku nsonga Junior lyabadde ayogera ey'amagye ffenna tukimanyi oba ffenna tuyinza oba tetukimanyi naye amagye tegateekeddwa kubeera mu bantu amagye galina kukuuma ggwanga ku balaba abali external kati ensobi eyakolebwa kwe kugaleeta mu bantu ate mu kugaleeta mu bantu
ne kiba nti eri asobola okusiima n'abawa sayimo nga sayimo yebyo tabitegeere bya hairake yakimanyi ayina amagye asobola okukuba ntambi oluyi kati ate nago ne bata streamline nga kintu ekyo kikola kitereeza nti gateereddwa mu buyinza bw'abantu abatayina mpisa bo nga bo kati beekanga ate jjukira bo ba order ni wodo no wanamuwa order ajjagikola ki ajjagikola kitegeera naye ng'ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso tukyasobola osigala nga tubeerawo nga tubitunulira mpola mpola. Okay, kale tuyingiddewo n'olunaku olwaleero okusobola okubeera nga ate ensonga tuzirambika nga bwe zirina okukola ki okutambula era tubibaza okuba nga muti mutwegasseeko. Now wetugenda okutandikira waliwo ekiwandiiko nana tulina bayisaamu awo kati mba nakava wali mu bulanga era ne mbatwala mu mention ebanyigamu maye abantu abo balaba nabo batwagaliza kitono batwagaliza kitono nze mbavuwe batwagaliza kitono wango labo otyo obulanga ku kyano nonyiga nali alina obulanga obungi baagala nnyo bakolere nga tewekoye baagala nnyo tubakolere neffe so tujagezangako okunyiganyigamu ninga bakamafi kuwebali era tujja bayisaawo ekiwandiiko okuva company bagiyita batya Nation Media Group ekifamu Nation Media Group ekisuspendinga programming okuva ku 90.4 Dembe FM omuziki n'ebikuzimba with effect from today era olunaku olwali tebakoze kale abadde in spotlight abadde anko kubanga ndoza is the face of Dembe FM right now akikoleredde mu ngeri egezaako okubeera nga emugamba ajje ku kyeyo. We regret to inform our esteemed listeners, clients and other stakeholders of 90.4 Dembe FM that the station will for the foreseeable future have no scheduled programming as the board and the management reassesses its continued viability as a business concern. We apologize for any inconvenience that this may cause. Management. Nation Media Group mulimu company mulinga NTV, mulimu Spark TV, mulimu the East African, mulimu Nation Connect Confire. Sitegedda katono nyisikawuliranga ko Dembe FM ko KFM Nyanda ne Daily Monitor. Kati kino kigenzo okujja abakulu bantukiriziganyiza nti week ejja tugenda kulikapinga mwaka guno. Now, from this story, we are likely to recap okubomba kwa bamawulire versus media company semi closing because radio abantu ku TV tutunda music nene ebigambo omuntu kyovala nti kyo bakola shows ezaki ezenjawulo. Now omuntu yanajja kwebuuza where is the problem? Era ababomba bamaliza tebejjeredde. Nalabye ku post ya Uncle Ibrahim Kassa ali munsi chika muganda wange gwe Kampala nga agenda kule mu butamanya banno gye bali ali Canada Ibrahim ali wano Canada ne Fifi jali Fifi tadanga Canada. Okay. Yabudde n'agamba nti Africa Broadcasting Uganda Limited and Nation Media Group bakawangamudde omukutu Dembe Fama kyendaka omuzanya omuziki n'ebikuzimba gugaddwa mbagirawo libanga eritaligere gugaddwa simugale ne programming yajjiddwako olukiiko olukulu board of directors oluddukanya omukutu lugenda kwekennenya ensonga ez'enjawulo tusaasidde nnyo paragraph eno mu kikolo gugere tusaasidde nnyo abakozi ba radio eno abakyala b'abakozi ba radio tusaasidde nnyo family z'abakozi bano n'agenda ateeko ke bayita nabino bikulu NB omuntu yenna alina amatu n'amaaso ng'akola ku Dembe n'ebitongole ebirala ebyolekedde okuggalwawo e Uganda waalibadde wafuna dda visa kubanga olaba embwa egoba ow'ekiwempe kate wowe ddiba now gosirikiridde galowooza ku visa ate nga n'okuzimma bazimu okitake radio closing down bw'okompeyalinga mbadde wano nga twogeramu byeggalawo
CTV weri STV ekyali eyo teyaggulawo yaggulawo ali nga STV nayo teyaggulawo eyambuga eri ekonge ziri mu size ya ddembe oba ntegeera kuba neya pasaiga ya ABS kweri ku Start Times nekola ki kweri where is the problem Ntambi ekisokera ddala nawe alakutangana kusaasira of course sinza kutasaasira bina baby seka kino siseka naye ebyembi olumu bisekerwa ndowooza buli muntu ateekawo business mu nsi ekiruubirirwa kye ekisookera ddala kubeera kufuna magoba okitegeera so business weesizinga okubeera nti ereeta amagoba kyekimu ku biyinza okulobera bannannyini okuba nga babaako bye balowooza naddala because amawulire ago ngafuna ku lunaku lwa Sande okuva mu inside abo ale inside nali ne bbuule twali tulina kyo gye tukolawo ku Pearl Magic nangamba no tukyali awo Ntambi naye wiiki ejja dembe eyinza okubeera ng'egenda ye yangamba eyinza okubeera ng'egenda kuggalwa oba okubeera nti wabawo abakozi bakola ki bajjako so wekito wekibadde mu kiwandiiko ekiwandiiko kyo kigamba nti they have forced bakubye tochi mu maaso ne basalawo ne bagamba katugira tuumuzaamuko empeereza zaffe tubeere nga tukomawo naye tebayogedde ku kyakukomawo tugambye nti we shall come back big and better tebagambyeko ekyo naye ab'omunkubu bagasomodde ne bagamba nti one baagala kubeera nti tebagenda gijjawo pase bati baagala ekomewo ne program eziri makyapiiri awamu ne bapresenters okubakyusakyusa nti abaliko baluddeko bakaddiye ate bagobeka bakaddiye kati olaba bina baby yajja 240 omukazi wezeko yegambe kajomanye atakoloko luli nalaba mayende quick report Simon tisa mundamamu luli nalaba mayende bina mukazi tomwesiba okay simwesibyeko naye nga bagamba ye aluddeko yomu ku ba longest serving ne Prosipato yagenda ne kukyera n'akomawo mu program ye yemu abantu basabira program zaabwe bugamba nti baloga oyinza okuba baloga naye so nsonyoka lokwesa example yo no problem naye mbadde gamba nti bagala kubeera nga bagikomyawo with breed ey'abaana abapya abatalina nnyo bizibu ekyebizibu tebakigaseko nti bano balina ebizibu ensonga lwaki bagala giwumuza naye bagala kuleeta abapya babeere nti no basobola okusinkinga ne audience empya eriwe essaawa zino okuba ne audience naye ogiraba nti neegenda ekyuka almost every after 20 years program ekyuka essaawa zino oba olaba team radio nga CBS for example nti olaba programming eyaliwo between 1996 weggulawo paka nga 2010 n'okuva mu 2010 paka 2013 olaba nti no waliwo ebikyusa bingi olwa audience okubeera nga naye egenda ekyuka n'obeera nga 89.2 eyali eweereza probably ebintu ebiri informative ennyo ebiri serious nina okuincorporatingamuko ebintu nga entertainment weebityo negenda ng'ekyusa so ndowooza Dembe FM ebadde ekyalina ku template eri enkadde nga walina okubeerawo this moment ebeere ng'ekyusa n'okusingira ddala okubeera nti no nekya revenue kikulu nakyo kubanze inside wange yaŋŋambye nti ebyaddala show ebadde leeta kasente ebadde eri emu yokka ebadde leeta kasente ate ng'ebeerawo buli lwa 6 lwokka kati imagine zirina kugenda 5 zino endala muganda wange wa top 10 Jacob nga teri kivaayo wadde bibi naye nga ate omusala alina okubeera ng'afuna okitegeera eyabigambye oba wakozeseza common sense eyabiŋŋambye insider ngamba byagambye ku ssente ne Jacob yalyogedde oba okozesa common sense Jacob nkozeseza example naye era nga kyekimu owulira show temuli wadde kalango muziki n'ebikozi n'ogamba nti bana muziki nga bakutussa okitegeera kati n'olw'ensonga eyo example ya Dembe FM ne NMG Nation Media Group yatukako ne ku vision group awo because bali balese entities ezenjawulo radio bukedde bagita batya bukedde gundi yayo catchphrase embutikizi eggulawo mu 2008-9 awamu ne vision voice time bagalawo CBS yes that is 9 though yes awamu ne vision voice esaba zino bayita XFM yatandika vision radio vision radio okay nefuka XFM masawo ku TV bukedde 1 bayita ne bukedde 2 bayita ne Urban TV izo nonga zeziri wawo nenga ne mu regions endala bali bayina TV West bayina
kati saa zino eri ku Star Times bagiyita digital digital popular erina kala ya green. Yes. So webityo naye ne batukanga mulimu entities ezimu for example Urban TV nga tekyayita badde 10 ate nga zino balina okukamula mu Chiara meeting nga tebagiraba nga tebe bagiraba ate advertisers ate bo badduka buddusi nga bantu badira ate advertiser ne badduka nga abagiraba omusanvu ate tebayita ba advertisers kati awo ne bagamba babire nga bagikola ki bali bagala kubanga bagijjawo naye ne bagamba katujuwa omukisa ogwokubiri ne bali branding nga bayingizamu ebintu ebirala ne surviving kyekimu ne XFM okitegeera NMG yenyini olaba Spark TV for example sawa zero turbulence jeri mukubera eyitamu nayo tulaba ku Spark TV era nga shame kuzaaliko ejibwawo akabonera akali kalaga ne kani yani oyo mvubuka Joke omulenzi KMGK simuvubuka omulenzi niyabiranga balesa boy still a boy. Yes ne baletamu ku new face ne bagamba Shafiki Kayima ebyo tintinga enviri mutwe kale kikateeke mu kunyumisa shone sibwe cyali sibwe cyali niyabiranga bavaawo kali naba kalima cyuse enviri naye nateka mwezi red nengambo omusajja afi ali ku bilali oyo ateka mwezi green nengambo nente gwezinaalya ngali nya green daddy so mumbere eyo nti ekyo kifaananyi kiragira ddala industry ya media nga weri mu Uganda nti ebyaddala tukirizo batugane because of one chendowooza competition yabadde eri very stiff nga y'amaanyi nnyo nti radio zedde zaali ng'ennya ettaano zatuka ekiseera ne ziwera 10 ne ziwera 2 ne ziyingira 10 ate nga mufightingira listenership yemu ezisinga ziganya n'okubeera nga zi brand okumanya niki yaazo kati for example radio 1 ogiraba ye yagamba 90s radio ekuba music mukadde programming kati ye inabe ekwata abo ne mujja mu radio zezimu ne oli negamba nti nze tuli ba religion nti basiramu bakatuli kirichi kati ezisinga zirwanira listenership yemu ogenda okulaba nga oba toli mukalaba amanyo gakuluma gaguba olisa ludda lumu gakunyenyera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. ono ye King Saha Hotel Africana na munana December mushoyi y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo okina shinga ntwale bili tepe ntwale 5 emezi ya milioni 3 nga mwenda December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens ng'ogenda kubira obulira mu bali kati ng'olina okuddayo ku drawing board so mukumaliriza ensonga yange ndowooza nti ndowooza media ya Uganda nga yo eri stretched at the maximum nekyokubiri nti muyingiddemu nekino ekyaffe ekya technology social media wajjidde social media na creating platforms eze endala nemubira nga temugenda competinga nayo ng'oteekamu kingi owa radio social media teteekamu as compared kuggwe ateekamu naye tekiba kingi Nigeria radio zaagwa era mulimu ezaggala mulimu eziggala mulimu ezisigalawo naye ekifaananyi ekinene ebyaddala competition mubobe nyini then neno media endaleze ya internet sabazi nabantu babera ku internet more than radio ba ku TV abasinga teyanze Dembe FM yasoka okubeera Dembe FM eyenjawulo ngeri nakasero ndowooza nakasero then ne monitor ndowooza nejigula monitor bwejigula nefuuka omuziki n'ebikuzimba ne malaitalo nekola rebrand yeyo ndowooza rebrand yeyo yereeta bakasuku motoka ntoko walo Dembe ye abajja ku Africa corner then ebayasindije then nene yaleeta bano babaddewo for some good time era ndowooza some of the shows enjikira ku Dembe FM kuliko ababakuzi ya abakuzi bapale bitamu njagala nnyo ebintu ebyekisiro so I loved abakuzi nekyasinga okunuma pale bitamu okufa nga sitegedde nti ye malobba akanyumiro kalinga ka luzungu ng'okuba essimu ng'oyogera luzungu kati bw'oyogera Oluganda nga akuvuma Junior tuzze wano tukoze ebintu byonna naawe nojja olumu noyera ku TikTok n'osekerera abagenze aba media personalities na biki ne tulaba nga gye baali balina okujja tokwatanisa okuggala nze ndaba tulina kubeetonda tubagana tetwamanya mutusonyiwe okuba nga twalabira kumpi
kiyinza okuba ekizibu kinene okusukka we tukirabira ogenda oba obutagenda eyinza okuba si solution ya buli kimu kubanga buli omu waana agenda kubanga business tezikola bulungi all over the world kati buli omu anaggwera mu America oba Canada so ojja kwesanga nga si solution kubanga twogera ku media naye waliwo business supermarkets ziggaddewo wano amabanka gagenze every sector is not doing well because oyinza okiranga is even broader is an economic impulse okwetoloola ensi yonna naye ne mawanga agakulaakulana ssebo ne mu America family 5 era ze controlling amawulire mu America because tusobola okubayambako okufundinga media by 5 methods. One, funded by state waliwo media nga tezikola magoba nenga government eziyambako. UBC. Yeah, we can fund it by corporations, advertisement obulango waliwo ezikola obulungi lwa bulango. By customers segera nga amawulire you pay per viewership okujiwuliriza. Then lastly, non-charitable profits like charities n'amachachi. Tubano mu Uganda ezisinga okukolera za dini balokole mutuwenza sigino bakatuliki yusisa tuli bubi kitegeera so nenge ekizibu ekiriwo kyendabawo nti nendala era zijja kugwa kuba recently one NBS yawumuza abakozi bayitirivu abawumuza kuba mukola bubi si sente bawumuza kubanga batokola nedda sebo ina bwino nti babaziba sente yes simbule embala zali sente zezawumuzisa abakozi waggulu awo mako bangi musegeera ate nga n'abasigalawo era ebintu byempulira kasozaawo nabeera tebali bulu anti obulanga ebikono bingi. When you find politics in an organization, it means there are very few resources now. Gwali owuliddeyo omukozi wa Bank of Uganda ng'ali ku social media agamba poor pay. Waliwo wano company ng'ebizibu ebibalwanya birala naye nga si nsasula. Kati wano mu Uganda abamawulire nsasula nti mwe muli ku basajja bavuddeko naye badde bafunayo ki. That's the first thing. Nti nze nagenda ku Dembe FM yali yagwadde kwanga lindamu let us go slowly mbabulire lwaki nze nagira yali yagwadde their work environment okay wabadde bakolera no lift nothing bayina bu office that is nation no waliwo company egwa nga gwatatuukawo badde olina kifaananyi kirala naye mu reality kati nina amaradio gennyendako omusajja nakuyita mu studio nga tubadde tweyongera waliwo olukubo olulala baano tutuse mu studio onazaasira okuyingirira waliwo TV bagiyitanga Shiro yali awo Kawempe Shiro bayina ekitaala kyawe nga okibweziba nse ne kizikwata bulungi nga bakuba mu bweti nga record yabati amagero ngena maaso kakati abakozeeko program ku ma TV gano n'amaradio mujja kunjulira nti even do they qualify to be called radios media centers? Yes, do they even qualify? Yes, sebo. Ngati tunaga nti radio yene egudde ojja kusa nga babadde ne rumwe mu bweti anaddako okukola atuula wali gwe n'okola mwe ne musooka muvaawoko waliwo zennyina musooka kati sooka oyimirira wali junior asoma ebirango najja n'amala okusoma n'addamu n'okola kyandikoleddwa kitya junior kyebayita media center. Yes, sebo. Yes, sebo. Kyebayita media center yandibadde etabaka mawaffe anti butatambula na butegomba tetutambudde sebo ole tutya kaka tugumire mu katogo kaffe tugume bugumi kubanga Dembe si asembye bane bajja zino zonna esiga obugisigaza agwadda naye nga state funding ye kyayimiriza wana ama business naddala eyo media
nti osanga pastor because of his influence nga tasasula musolo ninga tina kyegattako taina ba viewers taina baate so ekyokubiri bano bannamawulire these ones ababadde bakolako these ones balabadde tebannakitegera nti ejja kukula nomwogera ngazi momwogera nga tosobola kubanga tosobola kubanga olinginiya notamanya nti wako inginiya afirako kyezini kifa yakavaawo kigwa yaba amazo kikolaki obadde mu mmotoka kaladize bwe nalaba kasuku ng'akoze YouTube bata okola otya alternative ku mulimu Ruth n'akola bonna ye neŋŋamba Lucy ani amugambye ani amugambye era ng'eri mu kalumu ke beenyizeemu olaba bajja so saagala mu kirowoozo kino babadde tebakimanyi kyessaawa yonna ekola kya nomuli abaga nti babadde waka kati ye Kayima yakola kukola nviiri simanyi kati eriyo abatalengerera wala abo be tulina okukola ki okusaasira bategeera nti ekintu kijja omanyi Nuwa yali azimba eryato kobo bali amataba tegaliyo tugenda kola discussion eyambe eggwanga nedda ebintu bino mmwe nze authoritatively nzize mbiwulira mu ŋŋambo ng'obiwulira gy'oli esayo neti tujja kwedomola ku kasozi awo ng'era ndaba abantu abamu bakukuta bano bataddewo bu YouTube buli omu abuuza munne kyekikola bati bagipushinga batya kakati n'olwekyo it is now good the media is diverse tulina zi YouTube ffe kyekyatukozesa ebyaffe tuobeerako okwo ku Facebook yo okitegera n'ofunayo wowenyiga ku TikTok nze si bwe kisagala bino byoyogera nange binkwatiramu nze si bwe nalowooza gwe wabikola ki gwe nagamba Simon ku mulimu awo bakyakwagala ko olina ekyamakulu kyobakolera naye olunaku lwolisanga ebbaluwa mu lukuubo ojja otegeera nti kino kyekituufu okukola ki okukola kakati fannyo ku bino kyeŋŋamba fannyo ku bino byetwogerako ebyange so nze amagezi gembawa abajja okuba ekyeyo bajja kukola ki bajja kukikuba kubanga buyale nyingira abanasigalawo bajja kukola Shafika abere instructor wa gym bajja kusigalawo kakati we must reform degree ene ya mass communication ye makerere eyo kyekizisayo ne kasukunuza n'asoma psychology yenga mazotegera nti kabere mbatabufu bw'emitwe yes abantu babala ka psychology obera mbatabufu ba mutwe gundi agenda gweddalu agenda kuba mayindi kano kimanyi bonna bagenda kugenda akasuku abajanjabe kakati abasobeddwa ogenda kulaba abanasobola okusigala mu Uganda tulina okuddeyo tusome ku diguli endala nze era kyova olabanga nja ku applyinga lo naye nasomyemu article emu land belongs to the people yokka kati gye mmanyiimu because we must now readjust to them bintu ki ebirala kwa professionalism mawulire yosirabayo ki bainvestor baga investingamu bennyini tebakola ki kati olaba agakaani alemererwa wetwandigambidde nti kalekaleko ng'omubi omweru okisegera ono weewano kasozi awo enaggulu naye ate wandisudde tege neja alina emikwano mu gavumenti ate nga kyalina mukozi wa State House naye yagoba kakati gwe investor kyanajja n'abinvestingamu today ng'ate obulango babuwaffe osanga ba TikTok be balanga advertisement point nfu eyaki ey'obulango nfu eti ate nfu eti manyi technical nfu tugende mu maaso kubanga nze I can authoritatively tell you ebintu nga ebigenda mu Uganda ngekubya upside down ojasanga Coca-Cola ng'alangibwa TikTok ekyo kikubuliridde wano waliwo omuvubuka buloga bamuyita Nuwa oba mumulaba ayogera ennyo ebisesa eyamitingako president wa America recently social media eno has liberalized Trevor Noah segera follow Trevor Noah yatandikawo nga bamuvuma these days influence gyayina ati amitinga abasajja ab'amaanyi so
That's where we are all going. Thank you. Nana habo mouthwash. Ke kano kafana na bwe kati. Gendo berenga lwaki banoonya kafuna. Gwe aliye bwe gwanga nana habo mouthwash ojja kubanga ate okafuna. Kalina erinnya nana erudda n'eruki n'erudda ng'okafuna. Crystal Key Yarding and Forwarding Company Limited abatika byamaguzi okubijja e Japan. Naddala emmotoka bakuyambako n'ogikuguliza bakuyambako ku musolo gwa URA n'ebirala bingi nnyo enamba zaabwe z'essimu ku screen kweziri obulamu genda weekebeza omanye w'oyimiridde ku bulwadde bwa mukenenya gw'omulwadde eddagala limire obako obutuusa okuba naffe aba USAID tulina conference bagita Sports for All International Conference eri Canada awo bakutegeeza nti no wakati bunaku zomezi 15 naku zomezi 18 tugenda beera Canada 2024 katwegatteko tugende ffenna nze nafunye da invitation yange okwerinda sibuti nasasudde $4 zabadde bina kati gwagala okwekizibitingo kya $5 funa nawe invitation tusobola okulumba embassy tusabe visa tukize Katonda bazituwe tugende tulambuleko tomanya tuyinza okubeera nga twegatta ku kibinja ekyaba n'agenda tobomba ensonga egenda beera efaanaganako bwekyo onfiirako ki Garfield Nursery and Primary School basangibwawo mpere bagamba twala omwana babeere nga ate bamukusomesa batandisidde okuba nga bawandiisa abaana ku Garfield Nursery and Primary School kakati omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Bayimirizaamu empeereza njagala tutandikire because buli omuddembe abadde agiwuliriza gwe obiraba otya nga tunagenda ku kirala. Nze kyenyiza okulowooza kimu nti ebiseera ebisinga tulina leadership crisis mu ggwanga lino nti oluusi ebintu tetubirabira wala tubirabaawo nga bebikola ki nga we biri kate ne tuba n'abantu ab'emputtu nti naye bw'okimugamba leero ayinza olowooza tekijja kukola lwaki. Ebiseera ebisinga abantu abamu tubeera ahead of time ogenda okugamba omuntu ekintu nga asobola okitegeera emyaka ng'etaano mu maaso okitegeera bannaye tukkirize tugaane ensi yonna eri mu economic crisis lwa kintu kimu waliwo abantu abalowooza nti kati tatwajjawo karantini covid yali awedde naye eriyo abali mu economist baatugambanga nti repercussion za covid tuzaziraba ne even myaka ena leeta nga bitandise okukola ki okweyoleka nembaako bakyali bange ne bato bange bennagamba nti weebuuze mu biseera bya covid we babanga bayisa directive y'okendeeza ku bakozi oli omu ku be baakendeeza kitegeeza you are less important gy'okolera ekitegeera era we babanga bakukendeeza bw'obanga ozzeeyo either be more creative oba noonye ewalala lwaki singa kampani enyahitinga financial crisis ogenda kubeera omu ku be bagenda okukola ki okuwummuza buli woogenda shoyo jujjukiza nti nkola bagimanyi ekitegeera olwaleero ekibanga kituufu ddembe eyagala kukendeeza era bw'enaakendeeza abanaakendeera tebajja kwawukana nnyo n'abo abaawummuzibwa mu covid kuba sigino bagikulagadda with you left and we kept going kati gwe obanga tewasoma sigino n'osigala ng'okyalirira kita nti kiba kigenda kukola ki kiba kigenda kulya kyekimu kye twogerako wano ku bagiyita next media era nabo we batuukira okugamba nti gundi wummula kitegeeza ba assessinga ne bamanya nti kale we tubanga tuli mu financial crisis tetuggalawo ne bwe tukendeeza ku bakozi kitutaasa tukendeeze kwani nti gundi kagimu ne bwagenda tusigala tukola ki tuyimiridde gundi ne bwagenda tukola ki tusigala tukola ki tusigala tuyimiridde kitegeeza ne walala gye tulowooza nga alternative
era bw'ona ogendayo ojja kwekanganga naye amakampuni gatema abantu buli lukola ki buli lukya kitegeeza nayo job market eri competitive okitegeera kakati okukizza ku media ye Uganda akatale bwe katuuka ekiseera nga kali so competitive nga n'abantu bateekamu kingi oba obudde bungi okubanga basobola okuwulira dhani bwe basangamu lulinga ebibatwala bingi creativity yo yekujjamu oteekeddwa okubeera mu creative nino omuntu gwe naliko naye ng'ali mu media ne mugamba ekigenda okutta media kiri kimu mupiikinga story ku social media ne muzikolanga bwe muzigyeyo kyokka ng'ate ebiseera ebisinga abantu baba bazirabyerabye eki bazirabyerabye dda kati mmwe bwe mutatandika ekkozesa kaadi zammwe kuba nti gwe story ogigenda ebuziba kasirye gy'atalina access abantu ne basigala nga gwe bakunoonyako kino kasirye ky'atalinaako access ogenda tuuka ekiseera ng'oli agamba nti the end of the day sobola obisanga ku tiktok yani eyantambye okitegeera kakitegeeza creativity yali erina okukola ki okweyongera okubanga musigaza abantu nti alina ekyenjawulo ennyo kyakuggyako oba atirisi we kibanga tekisesa nnyo nga kirina nnyo kyekimugattako nga kiyigiriza naye olwaleero tukeera ku makya ku ssaawa emu ku makya nga rediyo ekuba disco ku mutuutu awo neekuba disco akawungeezi neekuba disco n'ekiro neekuba disco balinga akaffe kye rediyo okitegeera eriruddawo eyo online radio yaffe okitegeera akaffe kyekuba disco lunaku lulamba naawe okuba disco ekyenjawulo akaffe kye kyeyina nti nga ndi mu taxi yange entambula still osobola ogiteeka mu batu nensigala nga nkola ki nensigala nga mpuliriza okitegeera gwe oluusi nsobola okuba nga nja kubeerako ewaka nkole ki kati programming eno neegaana okukyuka tuvudde mu covid waliwo audience gy'oyinza okunafuya ebiseera ebyo abantu bangi baali tebamanyi kiddako nga bw'oteekamu ku programu at least ezisobola obbayigiriza ekiddako osobola obbasika n'omwensonga lwaki yandibadde akola ki lwaki yandibadde awuliriza rediyo naye n'osigala ng'obakubidde disco yeki yokka mu kaseera nga twakava mu covid abantu baali balina challenges ez'okuba nti bali frustrated ebintu biri mentally bali disturbed okitegeera ng'omuntu osobola okukeera ku makya n'oga kale kanteekemu ku show ng'eyogera ku bintu bino omuntu okumanya engeri asobola okwetaasaamu ku situation eno okitegeera abantu basigadde ku kikwate nga bo bakimanyi nti disco yalina okukola ki yalina okukola era naffe abali eno ekimu ku bigenda okututta oba okutwawula abamu okusigalawo buli ava gy'avudde alowooza nti art n'entertainment kyekisinga okuba ekyangu kyosobola okukola ki okukubiramu kati ebiraba birese politics business simanya byabulamu balwadde ba mitwe ebisinga ebyo byonna babikoze eki babirese kubanga wano kyanguwa kati ffenna bwe tunaagenda ku kyanguwa tugenda tuuka ekiseera nga production yabye tuwaayo bingi naye nga ababiconsuminga batini kyokka nga ababiconsuming oluusi nabeebamu nti ojja kukyogera alabe nga toyawukana nnyo na Saimo kye yayogedde toyawukana nnyo na Nzambi kye yayogedde amalirize ng'agamba okke bwe naalaba Saimo ne wesitalabani ne wesitalaba Kasirye okitegeera ekitutta si kimu nti space eweddewo ekitutta creativity tukyanyooma nnyo n'okulowooza nti niki market endala niki audience endala tezikola ki tezikola naye sobola okuwikiza epo z'abasajja bangi abali ku social media okwo ne ku digital platforms nga show ze bakola si zanguliko sizaaki ngaye nga balina ndiiki ezaabwe ze bazimbye era n'obalaba nga namba bazaaki zikola ki okuzizimba kati mu kaseera kano nga tuli mu crisis y'ebyenfuna abantu bateekeddwa okukitegeera nti media creativity erina okukola ki okweyongera okitegeera kubanga amazima gali nti tugenda beera wano okumala ebbanga bwe kibanga covid yatukosa after effects zigenda tukosa ate era nga still tetulina strategy endala egenda kutuyamba kwongeza kiba tekigenda kukola nga mmaliriza ku nsonga eno tetulina okujjukira kimu media broadcasting services ezisinga zikolera ku bulango pakyesingi pawa y'abantu olw'ekonomi ekendedde naanaalanga tagenda kulanga kufiirawo ng'akimanyi byalanga abagenda obbigula baki batini mu ggwanga lyaffe n'ekonome yaffe bwefaanana nga eyagadibe nga lye bweri ojja kukinzulira gwe akozesa youtube nti obulango views ze weetaaga okufuna ssente ku youtube ojja kwesanga nga oba weetaaga nnusu 1,000 oba weetaaga views 1,000 okukola $1 emu ali mu US ajja kwetaaga views 1,000 akole $5
kitegeeza purchasing power yaffe n'advertisement rate yaffe ekola ki eri nfu kitegeeza kyekimu same price kubali ku radio nti gojja kubeerawo ng'olina station ly'omanyi obanga eri Kenya ng'abalanga sente ze bawaayo zaaki za njawulo naye nga nawano ze bawaayo nti ninnyo ate kuzekimu nga toyinza n'okwesanga nti product yemu nti Coca-Cola Kenya Coca-Cola ki Coca-Cola Uganda tudde ne ku endorsement ffe abafuna ze endorsement olwaleero influencer we Uganda toyina wootandikira kwegeraageranya ku influencer we Kenya nga muli namba ze zimu lwa nsonga ki purchasing power weba wansi n'aba marketing n'okwa advertising kiba kifo kitegeera ekirala ekibi kye tuyina nga finally inti ffe tetuyina na rates zoyinza kugamba nti kakati standard rates z'okukola kino ziri kino na zino nti advertiser ajja kuwa okusinziira ku ye kyayagala ne kyalaba kubanga bw'ogaana ng'agamba kankubire sayima ajja kikola ki ajja kikola okitegeera kati bw'ebaba nga ne standard rates nazo tezikola kiteziriiwo amazima gali nti economy bw'enaasigala ng'egenda bweti tugenda laba media companies nyingi ezisigala nga zikola ki nga zigenda so kati kaseera kano kye nnyinza okukubiriza mwenna ng'oli media boss ekintu kye bayita ba creatives abaddala mubazze ku board wabula ye mubazza ku board mubawe kye bagwana babawe obwongo bwabwe mubawe kye bagwana babawe obwongo bwabwe bwe mutaakibawe bajjako era ku makya badde ku mitimbagano gino jjukira omugenzi Kato Honalebo nga tannafa yalina show gye yakolanga ey'omubaka okitegeera omuvubuka nga gyamu interviewinga Julius olwaleero ddalabye Julius bali ne Kasuku bazannya ze sikiiti zaabwe okitegeera concept yo yatandika ng'esaaga naye sobola okugamba nti Kato bw'ama abantu ku social media baali bamukyaye nnyo concept y'omubaka yamuzza n'etandika okubalansinga ng'asobola okugugulana nabo n'akola kinaasigala kati ba creative abali ku level eyo temugenda batuuza mu ofiisi zammwe nga temubasasula sacrifice some money mubawe bajje ba creating media eddemu ekole ki efune business naye awatali ekyo ebintu bigenda babitambulawo ebityo osanga company because creatives are the producers producer najjanga badde afuna emitwalo 8 ne baleeta akawala lwakuba kalina akabina ne bakawa obukadde bubiri ekidimotivating a producer ono nga yakawa ebyoku kati ate kana akawala nako ne kakitegeera nti producer bamuwa sente ntono kakujooga oba ntegeera producer n'atandika kati producer alimu ensa n'atekugamba naye nkugula ne noono omwana gwe neezaalidde afulumya akola ki asinga producer n'agenda so ekyo kiri mu naye kakati mu bulango nzoba sikijjukira bulungi tulina abava mu gavumenti tulina n'aba agencies ebizo the forms of advertisement zetukola ki government ze ministries ne bitwala tugende agencies ze companies kati company weegejja etuuka time nga teyina budde ku tracking nekwata obulango nebwa agency yo nebawa obulango kati agency netandika oku tracking awo ewaje wadde obulango era agency yekubira negamba twalina kuzanya akalango ku ssaawa ezitendera wakogoza ekitu wakazanye then small scale advertisers kati ffe betusinga okubeera nabo nana is a small scale advertiser munno watch is a small scale advertiser ayogera naawe nga bwakoze eki nga bwazze however tuba tutandisa okulaba naddala aba agencies abamu kati eno project gye tukola ey'obulamu eya sirimu project ya USAID Dr. Easy it was a project gye baayisa nga bagamba ntulanze ku media naye ate abavuka bakola ki bavaayo bali ku social media ne bagamba katugezeeko nalabyeko ku SB4 ng'alanga Airtel alanga simanyi we yagiyisa but that is an agency deal social media ina contribution ku status ya media saa zino era how better can media handle the pressure from social media ekisokera ddala wenalaba Jacob akugizibwe mu 2021 ng'alwanira akalulu kwatwa akalimu kusukumwa kwali kungi Jacob akugizibwe nentegeera nti erijali saawa yonna kibi olabanga amaanyi gakozesa siga kwagala kukulembera gakunoonya waddukira ye yakitegeera kyolaba ne content gwali mu kukolesa zino wa YouTube omulaba
ne picha n'abawala abayimbi abiri mu studio za Dembe. Who says that? Ngagenda kubeera sustaining omulimu wali. Kati abamu bali bakitegeera dda. Wendaba omuwala ono Doreen Nasaasira wadde wa KFM. Ng'ali n'ebbajjo bazannya karaoke wa dating. Kankuliise ku kino bajja afukamidde. Nengamba omuwala ono gwe mbadde mukulu ono wakati mu sheeno ayinza okuba akaaba. Ayinza okuba akaaba. Luseke nyamnya. Wangi sebo, wangi. Tewali kyekyo tuli wano ku pano tukusaasira. Ya Friday kyekiriwo. Anti munange gwe abadde face ya TV buli omwasaasira gwe wa radio. Yori gwe badde MD. Kyekiriwo wamma. Era saiza ali mu MD. Abali bagwa. Yes. Oba malokola wano. Kata mukawa kata. Tamukomba de nkwala simyanko kukufula ensonga ezo. Agala mulimu ku BBS. Tubadde ku nsonga za Lusania Nyamgundi Luseke Nyamnyam. Mainze coordinator w'abagagga. Yesebo. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe. Emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga. Wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamigwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo. Abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako. Bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu. Ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo. Tokotogera mwana mwangu yeekafuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi. Garfield Schools Mpererwe, every child, every chance, every day. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant, so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobula bw'oliako ne tumugamba nti nno oyagala yaki, alina kugamba njagala yawaka, njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange. Kakati eno y'abantu bisatu. Sokupiti ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu. Kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ati bakutera biodigester tank. Negundi yazze Donizera yakati awo Junior. Negundi wali Nezali yayituse oda. So mbadde gamba kasana ba Doreen Nasaasira. Omukyala gwe twali tugamba nga yeebonga. Abakyala ba media mulimu tuba ratingira Farida, Natalia. Kati Negundi yali awo. O Doreen. Newe namulabe ne bajjo. We watyo. Before kono neka kuno. We namulabe ne bajjo nga bali mu karaoke nengamba kati ono. Naye saawa yonna. Wenalaba Shafiki Kayimanga tandise okulunda embwa. Ningamba sawa. Side hustle na. Nanti nkitegeera naye luli teyakiriiko. Baliza mulegeza kusekera bintu byendimu. Embwa za Kayima ziryanga Kayima kati simanyi. Alunda bidya biwe binene kati. Afumbe neye. Kawunga kilo nyanya. Nibabiranga abalya. Naye bakola ekyo kusaagira mwana ensonga sibiku batuseka bagenda kwata video za face ngana bitufuna ebintu bifanaganako bwebi. Kati ngende kukiri serious. Kyobadde ogambe ekya social digital media. Impact of digital media. Impact digital media nti bo bazze with the model of okumanya nti no kati abantu buli muntu alina mobile phone, buli muntu alina electronic device. Wala abantu abali mu street wala mu distribution ya music esawa zino nti twalina retail publishing and stores. Bakasiwukira obajjukira ne technology olwajja eyo business nefa because bali ba taking on abana sawa zino nyimba bazi downloading ku streams okiraba olengera mu bano ba TV na bichi esawa zino nti omuntu yali ayagala okulinda TV film kigenyagenya oba omuzanyo kigenyagenya na bichi esawa zino Netflix wezirija online munno wakino weyitegena kutogena kulinda simanyi akazanyo ku sawa 2 bakuleke muloko okitegeera ogenda ku munno watch because egenda kuwa content oyo mu real time. Ebiseera biri radio ne TV nga ziwa abantu mu program zingo omuntu olina kyakkola nenga tekyanyuma nenga egenda kubeera kati saa zino omuntu ayina betu okubanga yeenoonyeza kyayagala mu real time
nekibeera nga kifiiriza ki radio ne TV ezitali njiya ezitayiya kimala kasiti kyebadde agamba ti creation weekeno ate yeyongera eri ku online platforms ezaki nti saba zino olaba muganda wange nga Junior nti omuntu Junior buli wagenda ku live bwati wanaawa muntu ng'ali okwo kati gwe muganda wange DJ Jacobo simanyi omukazi simanyi laavu ebyo bya laavu ebyo n'obuwulirira kuva Monday paka Monday okitegeera bagenda kuba nga bakuva oli monotonous bambi omusajja wo omukyala wo nganze Jacobo badde nteesa oteesa ki Jacobo akugizibu kati abantu badda kuba Junior okitegeera nekibanga kirekedde bano nga tebalina viewership tebalina listenership so kirizo obagaana digital platforms ezo zikoze kyamaanyi nnyo Simon wono ntunuulira oddamu nawe sawa zino ate botyo bonsetting ali one setting ku bintu byali yani skina ana ne banzako ne bamba na kusettinga ne kulama yakuvuma na kusettinga Tega mbazo robushala ze settinga ni nobusiba so n'olwensonga eyo buli yenna yenna kakiddeyo abasigaddewo abalina media platforms ekisookera ddala mulina okuvaluwinga abakozi be mulina mubawe ekimala bwe mutabawa kimala bo balina ngamba kale abalina because whatever kimala bagenda creating platforms ezaabwe eri alternatives bene azi competing nawe direct yensonga lwaki Kinikalisa yagana ababe era mu contract ya Kinikalisa mulimu togenda creating mukutubuli alternative dagala somulaba ina YouTube channel bakati ateke coach asobola basobola okuyiya naye yabagana olwa competition eyo no Galaxy na Habwe ogeza no chikola no laba okitegeera nenga kiva mu bosses olumu kubera nga undermining nnyo olumu obusobozi bw'abakozi balina at hand webabagana these become competitors platforms ziri because bajja ne template eno ne bajambuseeri good kyabadde sigaza traditional media kyabadde kubisa social media sawa zino ebadde believability nti omuntu ekisawa zino olabe kino ku social media nogamba naye akyogedde sijja mwesiga wadde nkiwulidde kaninde NTV ku saawa emu naye kati ne believability egenda evaamu ogenda okulaba radio station emu ngewa amawulire agali half baked olinga agamba ye nfaaki kangende kuki ku YouTube ninde show ya Saimo bangende ku TikTok ninde Junior bani okitegeera. Thank you so much. Almutawa Enterprises Limited batunda product kubukadde 10 ofina product ne chapa Alira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks bakutegeeza nti banoonyeko bakusimire biodigester tanks bakuwonye septic tanks ez'okunywamu. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge bagamba festive season eno osobola okubooking emitugwa ali eyo mu Bulaaya nawe ali mu Buwalabu ate ne babikutunza ebyo mu kisenge then ne babikutwalira ewaka singa oba obiguze mu bungi. Brain Parents Dan Body Primary School basange ebukalango era twalayo omwana oberenga ate omuwandiisa batandise daddada zonna namba zawe ku screen yawo zibeerawo. Golden Calabash gwa Uncle John Segawa guli ku National Theatre 23 24 25 tulina red carpet ate okuva kwa 24 gena kuyingira emitwalo gigenda bere 5 red carpet gena baya emitwalo 10 invite yange nagifunye dda tugenda genda mu kyalo kulya Christmas ogenda tufiira ko naye no munefa abantu bakulire Kampala ebyalo byaffe biri wala dakiika 3 ova mu kyalo nojja nokomawo Junior gundi ina impact social media ina impact mu kutagala kwa media right now of course ina impact ya amani kubanga katocha yawula munna mawulire na TikTok na social media fena katukola emirimu ki jejimu information ate bano ne bajja bafuna information mangu ne bajiwa abantu kaka kati tutudde wano bye tuogedde era bye bajja okubaganyako ebirowoozo abali ku mainstream tewaliwo ekipya era nabo bennyini beeyogerako lwaki ba good wise mainstream dying away phasing away era ensonga bo bennyini kubanga mzija nabo mbalaba ku mikutu gyabwe lwaki tetukyafuna bulango lwaki tugudde so social media sikati ekyuse nnyo ebintu kati bizze ku masimu bintu ebikyadda mabega segeera paka kati nga nabo bafunye emikutu gya social media ne bakuliyetingayo baki basefuka abaabwe bajunior abaabwe ne bava mu bintu ebyokwambala yambala ebyo eggwanga terikyaya abantu bali serious too serious omulembe kati oguliwo ogulaba gwankwakyo festival gye baagala kulya mayirungi onayogera yeegaya alinga mbuzi bebo kati betuyina kakati gwe Saimo kera kumacha osegera kati eyo pressure ya social media etandise okuleetera ne bannamawulire abamu
okuba nti nabo batikitooka nga tulabawo njawulo muntu avumira abantu ku mpewo baleeta ebiramu ebitategeerekeka waliwo wano omukazi gwe bakyaza ku tikitoko mbw atubulire gyenvuddewe kati oleeta otya omuntu atuulire gyavudde nga tamanyi jadda kakati social medialization of the media industry yetuleetedde kino ate n'ekintu kyendabye olwaleero waliwo omwana ono wa baba of late she has been trending Jenny I don't know her name simanyi her name nekimanya avuma naye abadde awalabanya alien of late kati with that background aba abaana nga alidde akola bwakuba ekikonde kati omwana namuteeka mu kamera namugamba gunaze ku fango nibyenna ntandika okwebonga kati ye abadde akimayo ki ati you get pressure abatambulirwako ensonga kati nati yogireka mu media tosobola gireka kuba mukama we yakutumye story 7 oyinako 2 gwe tokimanyi tubabasaziyako story wallahi nkalabye nze nalaba wano keizi nomugaa keizi tuula tugende tikafune bodaboda anti kakati producer yaŋŋambye essaawa 9 kaya zino 8 kitu yembeera gye bukoleramu naye nga wali tikitoka talina producer talina editor atudde wali mukati yevumidde abantu nze kasitiri ebisajja birumbuye byajja n'olaba abantu abategeevu nga nabo balinda lumbuye actually the people abaleese obusiru bwa media zino gwa lumbuye ebisajja bipengepenge bye byabeeranga eri ate ne tudiscussing ebyekisiru wamuwulidde kakati teacher wamudde what are the points of references today? Who are the newsmakers today? Because media is an industry. Who are the consumers? Kakati ngenkube zenja ya mgana ngono na yayogere. So social medialization of the once a professional industry. Tuli mu kiseera kizibu. Mukasera nga social media yinza okuba force competitor ku mainstream. Mainstream ekoze ekimala kubanga omwana wa social media ntandika nga naka kamera ako ne TV ready kamera egina buli kimwe ekirina kyerina kwe kukyusa kyekola ng'ekikola ng'etagetinga social media zo mainstream zikoze ekimala nedda sayimo byonna byoyogeddeko si bikulu kuwa TV byayina ogambye ayina kamera ayina ebyo byonna si bikulu kyenzijukiza abali ku media station eziri mainstream ina kati ntinze sayimo okuva ku BBS ekuyingiza we siyingira kiri gyolyo gikozesa lwaki social media bwereeta olugambo katugeze ku wekitibwa Katikkiro naawe obuukira social media ng'olina kaadi kw'osobola okukubira n'omugambo w'ekitiibwa yenze kasiri okuva ku UTV ekyo kyokka ne kiba nga kisobola omuwa ku confidence okubanga akuwa exclusive ono gy'atalina bo kibayombera lero olugambo ffe lutukola kuno eyo kitegedda n'oyomba buyombi agamba kati olugambo lwewambadde okola ku TV kala ate olukoze eri okitegeera creativity tebwali tosobola kuŋŋamba nti social media mu Uganda egenda kuwa yereetedde mainstream okugwa nga digital infrastructure yaffe nfu tulina smartphone mmeka mu Uganda wano tulina baddeire consumers aba digital platforms bameka compared to bali abasobola okuba na access ku mainstream munimiro musajja agenda n'akaleediyo ke mu kyalo otegedde kyayagala asigale ku station yo social media tennatuuka ku level ejja kutuukawo ne tennatuuka ku level eremesa mainstream mu Uganda abali ku mainstream bali lazy ate n'ekirala babbosi mususse omululu temwa identifying mukozi kigwoteekeddwa kwongeza na kumuwa resources endala zakola tize yeetaaga oyina omukozi nga Simon ng'okimanyi akugattako kinene bw'oba tosobola mwongera musaala muweererera abaana amanye ku badeni ku musaala gw'omwete agyeko badeni y'oweerera abaana at least do that ate ng'osobola nakikola ng'okozesa amasomero agalanga naawe ne gakuwayo basale 2 n'oluusi bayinza okugakuwa ate n'otwalayo baana b'abaganda bo you are not valuing talent n'abantu abali talented abandi bakoledde bakola ki weebali omaze okukitegeera nti Simon amufuna muvubuka muto talina bizibu talina mukazi talina ki akoze ebbanga olaba okyamwetaaga emyaka gye nga 5 naye okkiriza nti kati ateekwa okuba alinayo girlfriend oba omukazi ewaka ateekwa okuba alinayo omwana oba muganda wamubalirako nga yalina omuweerera muyite okwate essomero yakubaga amaanyi kubanga amanyi obuzito obuli mu kuzeesasulira
what are you putting in place? Abakozi bawo ne Uganda basinga tebalina na insurance. Okozesa omuntu nga tosobola omuwadde ka medical insurance ka ye n'omwana we nga toyagala akufiireko. Social media si bwe buzibu, creativity yammwe kyekizibu okitegeera. Muddeeyo mubeere creative wabula ate nga ne social media eri serious ejja. Mmwe singa munaatuuka ekiseera amaanyi ago ne mutagakozesa nentuuka ku level nga bw'obadde oyingira nange nsobola oyingirawo nga kasiri kitegeeza market share yo ngenda kugitwala n'okusinga bwe nandikoze eki we nandikitutte okitegeera. Final entambi ayogedde ku believability yafa. Seyimo omulundi gw'osooka okunkyaza waaliwo olutalo wakati wa Alien Skin ne Sanyuka TV. Nombuuza abantu bano bayinza kukola ki naye kugamba abantu bano kwatuse kaseera batte endagaano ya tontabaaranga sikutabaaranga naye kugamba wa TV afiirwa kingi lwa nsonga ayina stories abadde ng'akola n'aleeta abantu nga si be batuufu. Ffe abali ku social media ne tuleeta abantu abatuufu nga waliwo ne trace ya believability nti bano be baki oba otandise okwerabisa. Kati gwe jjukira olina okugula kamera, olina okusasula renti w'ekifo, olina okusasula sigineti, olina okusasula simanya biki bingi by'osasula. Kati otandise okwepima n'abantu abatalina tebafiirwa ate n'omanya nti olutalo terugenda kugguka n'olusigalamu. Kati oleetedde abantu otandika okukubamu ebituli nti kirabika kituufu kuba omwana yaŋŋamba nze nakula mmanyi buli kyendaba ku TV kiba kituufu era abantu nga basiba ssente mu station ne bakubira omukozi wa radio oba TV olwaleero bakyasobola okukubira. Kivudde ku laziness yakuba nti mwagala genda na trend ng'ate muteekeddwa ku settinga trend. Social media tennatuuka ku level ekuba mainstream mu Uganda naye ng'ejja kutuuka wate singa munasigala muli lazy kigenda kubeera faster mugenda kyanguya. Kale enkuba netonnya bwesirika nawadde abantu wekuzambali katono because kyonna tuli mu media naye ndowooza ntugina kireka wano nga tukoze eki bwe kiri Zigaga Kayima Spark TV yagenda Dembe egenze obadde yogera nnyo abantu bakuwulire ku lw'obulungi bwa highlights za Shena enkuba okutonya olutata Kayima Shafik Spark yagenda sho ya Dembe yegenze embwenja lezuluma Wamako Jacob ze kutumiddeko ayina kadene kasho kalava akakasande kakolera abakyala kali namusanga yezana sinasula zana yandi era je jali namusanga ezana katono nantomeri avuga hali yali eriepya ayina ya bulaka oba bayagule bukadde 12 bansala bwenti ebinyanga naye alese zonna otyati ebinya nensoka mutunulira bwenti naye nantunuya netuberawo eddakiika 3 nga tamanya ani alimu nange simanya ani alimu ngenda okulaba omutwe neŋŋaye yono meeyo omulonde nenga meeya taata kanzireyo mbadde sikutegedde bali bibiridde buli omu alinde munaddeyo ayina kaziri eru kanange ndowooza mulonzi atwala ku balonzi ndowooza yali abuuza ku balonzi ku kitundu naye for your information hadi bagamba nti anko kukwadda mu kyalo ndowooza ku Mande tuli bakumulabako ku KFM ng'ayogera luzungu nga bw'abadde akikola ne ako kukolode yateekawo dota nayo lubadde lutono era warutwalayo kakavu keyongera okwambuka olaba sayimo ako kuku olwedde abadde yafuna ddaki alternative olabye twogera kuba etusazeeko